Lord Mayor wa Kampala Elias Lukwago akedde ku kitebe ky'ekitongole ekitaatira obutonde bw'ensi Kinema okwekubira enduulu ku kya Hamis Kigundu okuba ekibaati ku mwala gw'e Nakivubo. Lukwago abakuuma ekifo kino basoose kumugaana kuyingira era ku mulyango ne kuteekebwako n'omusirikale. Kindly pick your phone. It's a very simple thing. Just go there, talk to him. Please. I have said no. Lukwago agezezaako kubannyonnyola nga bw'azze okulondoola ebbaluwa gye yawandiikira akulira NEMA nga yeemulugunya ku bigenda mu maaso ku mwala gwa Nakivubo. Era wano wabaddewo okuwanyisiganya ebisongovu. With all the due respect, as by the virtue of your title, as a Lord Mayor, no, it's okay. You can raise your voice. I have honor for you, but let's agree on principle. You can choose to humiliate and embarrass me. It's okay. No, that's those are your words you're invited. Bamutegeezeza ng'akulira NEMA bw'atali mwetegefu kumusisinkana olw'okuba alina olukiiko lw'akyalimu. And therefore we are having board of directors meeting, and it is a secretary of that meeting. He cannot attend to you. And I've assured you, yes. I am not going to disrupt that meeting. I am ready to wait for him to finish the meeting so that we can also engage. Okusinziira ku bano okukyala kwa Lukwago babadde tebakumanyiiko. We are not prepared for you, and therefore I cannot put you in our reception by the virtue of your title, no. Lukwago atubuulidde nga NEMA bw'ebadde yeefudde kyesirikidde ku nsonga eno kyokka nga yali yagitegeezaako dda ekimubobbya omutwe nti bo abagagga NEMA tebafaako nga boonona obutonde bw'ensi kyokka bwe kituuka ku banaku ennyumba zaabwe ne zimenyebwa. Kyala abanaku abakine bakaaba amaziga emiwoobe n'emiranga tetulina we tulaga. Bannange mututtattanye tetulina we tukola tetulina we tusula. Mwami Yoweri Museveni n'akomba ku erima n'agamba balina okuva mu lutobazi. Kakati mwami balirega akankwasa ne mwami Yoweri Kaguta Museveni mbaleetedde omumenyi w'amateeka nnamba emu gwe bayita Hamis Kigundu ali ku mwalo omukulu kwazimba ekizimbe. Mwami balirega yeekwese. Oluvannyuma Lukwago akkiriziddwa okuyingira ne beevumba akafubo akatakkiriziddwamu bannamawulire. Akulira ekitongole kinema akankwasa balireka oluvannyuma atubuulidde nga bwe batannawa Ham lukusa lumukkiriza kubaako kyakolera ku mwala gw'e Nakivubo. Twafuna okusaba kwa Hamis Kigundu Kihama Enterprises nga ba-applyinga okubawa Environment and Social Impact Assessment Certificate ey'okudevelopinga omwalo ogwo ng'okusaba kuno kukyekennenyezibwa is still under review. Lukwago agamba bakuttukiza emisango gyonna gye bali bagula ku Hamis Kigundu egy'okusaanyawo obutonde bw'ensi. Hamu alina okubeera prosecuted. Twatandika dde enteekateeka omugulako emisango kyagishiituwa eri tukyalemeddeko. Tulina okukwatagana ne NEMA ne KCCA okulaba nga Hamu akwatibwa nga akubibwa mu mbuga z'amateeka. Bino bibadde bikyagenda mu maaso nga n'olukiiko olw'ekikugu mu KCCA lugasimbaganye n'akakiiko ka Kosase mu Paalamenti. Aba KCCA babadde bakulembeddwamu amyuka Nankulu Benon Higenyi wabula n'asanze akaseera akazibu okunnyonnyola ku baani abakuuma omwala gw'e Nakivubo ewakubwa ekibaati. From your report, who is guarding the place that denied your people access? I have no confirmation. Did you ask your people when they said we have been denied access? I don't want to rely on the statement by the Honorable Itungo that did you say they are soldiers according to the monitor? I don't want to rely on that. Who is guarding this place? Wano ssentebe wa Kosase Medad Lubega Sseggona abalagidde okuddayo bakomewo nga bamaze okwetereeza nga balina okudda ne Hamis Kigundu, minisita wa Kampala, sipiika wa KCCA ne Lord Mayor wa Kampala bannyonnyole. Era IGP nga deploying authority wa police atubuulire poliisi ku ttaka ekola kikoki okusobola n'okulemesa enforcement ya KCCA. Minisita wa Kampala atubuulire engeri gye bakolamu emirimu gye bagabamu ettaka mu Kampala. Mwami Hamis Kigundu naye atubuulire amaanyi n'obuyinza gy'abijja okusobola okugenda n'azingako ettaka lye batannamuwa. Kati tekimanyiddwa oba nga Paalamenti enaasobola okuyimiriza emirimu egikolebwa ku mwala gw'e Nakivubo mu kiseera kino ogutandise okumenyebwa.